bannayuganda bannaffe abasinga bazze babatwalako ebyobugagga byabwe banka zino ng'oli waafuna obutakkanya nga banka nga nange bwe nafuna nenga nti abantu mumulayika mwanziba nga basooka ne bagamba regulation 13 ya mortgage act nga basooka ne bagamba nti first deposit 30% of whatever disputed amount ate nga nkubanja before it can be had by courts of law wenkera kumacha nenga nti wanziba obukadde 5 nga tugeze banki egamba nti manju obukadde 2 banki egamba manju obukadde 10 nze ngamba kusina kukira ndakabawo obukadde 15 nze abanja obutano gwe ngamba nti ipabire banka there is regulation 13 which states that for anyone to take a financial institutions to courts of law they shall be required to first deposit 30% of whatever disputed amounts before they can be had by courts of law. Yet Article 28 of the Constitution provides that each and every Ugandan has a right to fair hearing. Jomuntu aliwulibwa watali wadde jiji. Nzalopa nzente kati nzizo okulopa kitegeeza justice bamutunda. Waki nyina okusooka okusasula okuwulibwa. Womba mutugamba nti kooti zaffe. Bameka basasudde sente zino okuwulirwa ne bamaliriza. Nati abasinga basuulira kuba omusajja omugamba nga ali mu kustruggliga nti aleete tugeze ku 10 aleete bilioni 3 oba ogenda muttabusi kati kye bakola omuntu yenna bamuzza mu kasenga ak'ebbali naniko mugamba katolaba watuzina kati tuteese oba oyina ebizimbe 3 tuweeko 2 osigaze kimu gwe batyo batutte ebintu by'abantu byonna bimalawo kyovola abajjajja baffe bannyinaffe baganda baffe bonna bagwa olwa banking system eno osobola okuŋŋamba nti bonna tebamanyi kukola. It is the structures and systems ezitabasobozesa kusasula amabanja gano oba kwetawuluzaako ki banka zikwata ng'olina emyaka 25 oba 2 n'oyigira n'ofuna looni ne zikukolesa oba oweza emyaka 55 ku 6 byonna ne babitwala oba tebatutte ebintu ng'okyali mulamu batwala ku baana bo n'ebijja babisenda kati eyo sayike eyo ey'okubeera nga ffe twafuuka abakozi ba banks tulina ogijjawo naye ensi bwe yatuuka tekyali y'amaanyi ensi yawongo you have to penetrate their structures within their systems n'olaba tosobola kukola bintu byowammanga okulaba nga tutereeza amateeka gano kati ogwo omusango gwa 30% naguteekayo kootavi paka kati baguwuliranga gwe bakusaba meka ku guno ogw'obuwumbi 120 nze nakigaana kuba nakikuba mu lawyer by profession nakikuba eri kwa kooti n'ekijjamu naye baali yes bakireeta ne bagezaako kinfo osingako ekitegeeza nti kiba kuyita mu kooti enkulu. Rule of law has been compromised in the judiciary.